Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Teweerabira ebirooto bino bivuunulwa okusinziira ku Bayibuli oba okusinziira ku ngeri ya Katonda gy'akolamu. Omuntu okuloota ng'olaba olina ekizikiza ky'oyingiramu, oba ng'oyingira ewantu nga wakwafu nga tosobola kulaba bulungi. Kale kino kitegeeza nti baba bakubisse, obeera obikkiddwa era ng'oyambazibbwa enzikiza ereeta ekidibo. Kino mu bulamu bwo kireetera abantu okuba nga tebakulabawo, nga gwe n'obeera muwala mulungi, abakulaba baabalaba ng'ofaanana bubi nnyo nga terina mulenzi asobola kukusiiya, nga terina ayinza kugambako bw'obeera mwana muwala. Bw'obeera omulenzi naawe kiri kimu, ate we kituuka ku mirimu yegwe gwe bawaayiriza olw'ekidibo. Bwe banoonya ekyabuze bawaayiriza ggwe olw'ekidibo kino, olw'okuba nti baakukweka era ne bw'okola obulungi tebakusiima, wabula basiima balala. Olw'ensonga nti wakwekebwa era oli mu kizikiza. Jjukira nti buli kimu kisookera mu mwoyo, ne kiryoka kijja mu bulamu bwaffe ne kirabibwa ku mubiri. Era obeera mu nzikiza ng'obikkiddwa, era abamu babeera babikkiddwa n'ekiveera ekya bbulaaka, kubanga teri kintu kibeera mu kaveera ka bbulaaka oba mu nzikiza n'okiraba, omala kussaako ttaala oba n'oteekawo ekintu kyonna ekitangaala n'olyoka olaba. N'olwekyo bw'oba oyingidde ekizikiza kiraga nti oyambazibbwa ekidibo era bakukwese, era baba bakwambazza ekiveera ekya bbulaaka nga tolabibwa. Ne baba balina ssente ze bagaba ez'obwereere gwe tebali kulabawo, ne baba boogera ku bantu abakoze gwe tebakulabawo, ne baba balina kye bagaba gwe tebakuwa kubanga tebakulabawo. Era tewali kirungi ky'ofuna kubanga obeera wakwekebwa. N'olwekyo bw'oloota ekirooto nga kino, fuba okulaba nga wejjayo ng'okozesa essaala n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Sharinga, olekewo komenti, osubscribinge, obuuze n'ekibuuzo kyo oba ekirooto kyo kijja kuddibwamu.